Dennis Mbaziira nga musituzi wa Obuzito aliko obulema y'omu ku bagenda okuvuganya mu mpaka eza National Powerlifting Championships ez'omwaka guno, zino nga zigenda kutegekebwa ku Sunday ya Sabbiiti eno ku Kibs Gym wano mu Kampala. Ono agamba amaze akabanga akawerako ng'atendekebwa era mwetegefu okuwangula empaka zino. Empaka zino nzeetegekedde mala ebbanga era mmanyi mu benchi tewali ayinza kunnyingiramu. Kozi mabegako mbadde nakava Egypt era nakumawo n'omudaali gwa bronze nga ndina masatu mu Africa. Mbaziira agamba empaka zino agenda kuzikozesa okwetegekera empaka eza Para Powerlifting World Cup ez'okusunsulamu abagenda okwetaba mu mpaka eza Olympics zino nga zigenda kutegekebwa Dubai. Era olwo olunaku lwe lumu lwe tugenda okulinnyirako ennyonyi tugende Dubai representinga Uganda. Ate empaka ze tugenda okuzannya bagiyita World Cup. So tuli beetegefu ne bannange Nigo Mohamed ne Safari kubanga be bamu betugenda nabo. Kenneth Sekiranda, President wa Uganda Powerlifting Federation, yagamba basuubira abazannyi abasoba mu 7 okwetaba mu mpaka zino. Abazannyi abagenda okuyitawo be bagenda okwetaba mu World Championships next year. So kati sawa kaseera kakusunsulamu kulaba ani asaanidde okulaba nti ddala akiikirira Uganda. Kuba sawa tetwagala muzannyo, twagala time ya kuleeta midaali, kuleeta kutunda Uganda. Enteeketeekeno ya National Powerlifting Championship egenda kutuyamba nnyo okulaga nti tusobola kugezesa performance gye tugenda okukola eyo nga tugeze okukiikirira ensi yaffe Uganda. Bembadde nga nkompitinga nabo ebbanga lyonna bammanyi enkola yange gye nkolamu, naye ate leero kigenda bakyanjawulo okusinga empaka zonna ze tuzannya. Atasobola kusitula kilos era bina ndowooza yandisigadde waka n'atajjira ddala. Empaka zino ze zigenda okuggalawo kalenda eya Uganda Powerlifting Federation ey'omwaka guno, era mwe bagenda okulondera ttiimu y'eggwanga egenda okuvuganya mu mpaka ez'ensi yonna ezigenda okuzannyibwa ku ntandikwa y'omwaka ogujja. Nga tugenzeeko